His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okkiririza mu nteeseganya. Nzikiririza mu nteeseganya. Omuntu yenna omutegeefu era ng'ali confident ku kyayogerako aba onteesaganya okwogeraganya Enteeseganya. anti byanjawulo. Temusobola kuteesaganya ne mu bulamu okwogerezeganya. Okay, kutugambe okwogerezeganya dialogue. Nzikiriza mu dialogue omuntu yenna ng'ategeera ng'atali confident ku nsonga gy'ayogerako abakiririza mu kwogeraganya. Kuba buli kintu kyonna kitandika kwogeraganya. Ekibuzo kiri nti kwogeraganya naani era mutya? Ndaba simanyi oba nkufunye bubi naye ndabanga gwagezaako okumbuuza tinzikiriziganya mu kuteesaganya oba okwogeraganya ne Museveni. Okwogerezeganya ne Museveni kubanga ndaba abamu ku ba members naddala ba NUP bagezaako okulaga nti enteeseganya ezo oba oliawo zandibaddewo. Obedi Bwanika akyogerako kyandibadde kirungi ne wabaako ku nteeseganya. Tulaba n'abamu ku balala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Nobert Mawuga naye yagenda n'ateeseganya ne pulezidenti okkiriziganya n'enteeseganya ezo okutwala eggwanga mu maaso. Okoze bulungi okumbuuza ekyo. Nsoose kugamba nti nzikiriza nnyo mu kwogeraganya. Naye okwogeraganya naani era kuki era mutya? Okwogerezaganya ne Museveni sikkiririza mu kwogerezaganya na Museveni. Mbuuza lwaki? Number 1, okwogerezaganya ne Museveni omumanyi. Museveni mumanyi. Okwogerezaganya konna ne Museveni si kwogerezaganya nti abaye tutereze kino batereze kino. No. Museveni okwogerezaganya naye ye unteesaganya z'amanyi za oyagala sente mmeka, nkuweeyo mmeka, nkuwe ekifo ki. Ate nze si byenzikiririzaamu. Nze Museveni naye kannyini akimanyi nti siri yala nga ye bwe yagira. Ate ne bwe mba ndi yala kuba ye kyafuba okunfuula naye omwoyo gwange n'omutima gwange guli larger than that. So sikiriza mu njogerezaganya nti nkuweeyo mmeka osirike. Ko njogerezaganya za Museveni onojjukira nti Museveni mu byafaayo takkiriziganya mu kwogera era bye mwogera ye mulimba asinga. Mu mwaka gwa 85 nga gugwako bayina peace talks e Nairobi. Museveni n'atuula ne banne ne boogera ne bassa omukono ku ndagaano. Naye endagaano nga yaakaggwa n'atuuka eno n'abeefuulira era n'abawamba. Oyo ye Museveni. Museveni njagala ombulire muntu ki gwatudde ne boogerezaganya naye. Tewali nabadde mengojo. Ujjukira nti ne Ssaabasajja yayogera ne Museveni mu lutalo. Byebayogera byatuukirira? No, tebyatuukirira. Bangi nnyo nga sinaba kuzaalibwa nga Museveni ayogerazaganya n'abantu. Naye tewali ndagaano gye bali bakoze n'agituukiriza. Kakati ekirala twogeraganya mu mbeera ki? Nja kwewola ebigambo by'omusajja omu gwe neegomba ennyo gwe bayita Nelson Mandela. Yagamba dialogue is good but you cannot put your boot on my neck and then say let's talk. Tosobola kunsiba mpingo noteeka magets yo ku nsingo yange oninye ku nsingo nogamba nteeka tuteesa ki? Abantu abalina eddembe lyabwe be bateesaganya because it's a dialogue of equals. Si musibe n'amusibye be balina okuteesa mbukati tuteese nkusibe. Onkutte onsibye mbw ate tuteese. Okutte bannange bonna obasibye mukomera awatali musango nti tuteese. Okay? Ekyo oli mu kuwamba bannayuganda, oli mu kuwamba abantu baffe nti ate tuteese ku ki? Waliwo n'ebitateesebwako. Osobola okuteesa n'omuntu musalewo mukkiriziganya oba oli musajja oba toli musajja. Ekyo kiteesebwako. Musobola okuteesa oba oli muntu oba toli muntu. Kati nze byenkayanira bye byange nazaalibwa nabyo natondebwa nabyo eddembe lyange ery'obwebange. Era ne ssemateeka egamba nti
eddembe lyo terikuweebwa gavumenti oba aba bali mu buyinza wazaalibwa nalyo osikira sikire okuva ku bajjajjaabo lyakuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka seryo tetuliteesaako siteesa ku ddembe okuteesa kuliwa kukiririza okuteesa kwenzikiririzaamu nga buli omu ali free okay Kayongo sikusibye nawe tonsibye owaye nze ndowooza ensi yaffe ogenda maaso twandikoze bwe tuti nange ndowooza twandikoze bwe tuti kyekisinga tugende maaso bwe tuti okwo kwe kuteesa kwendowooza ate okuteesa kona kwateesebwa dda bw'oba osomye preamble oba enyanjula ya constitution yaffe egamba ffe bannayuganda oluvannyuma lw'okuyita mu biseera ebyakazigizigi n'okulaba ebizi byonna Uganda byetuzeemu tutudde ne tubaga ono ssemateeka atuluŋŋamye olw'enfuga ennungi olw'okulaakulana n'okweyagala kwa bannayuganda era oluvannyuma lw'okuteesa okwo baakola ssemateeka kati bwe muba temusobola kugoberera just constitution eteekeddwawo nga temusobola gigoberera kati ki kye mugenda okuteesaako ayagala tuteese nti kaakati lya mu bantu olukwe kansigale nga mpamba abantu ki kye tuba tuteesaako okuteesa kwoyogerako okusoboka mu Uganda of course tewali kuteesa kutasoboka naye omuntu yenna alina okuteesa naye olina okuteesa ng'oli ku magulu go bwoti abazungu okujja okuteesa n'abaddugavu basooka kugamba nti tetuli basireevu omugenzi Dr. Martin Luther King yagamba freedom cannot be given freely by the oppressor no it must be taken by the oppressed ffe tulwanirira ddembe tewaliyo freedom negotiator no abeera freedom fighter okitegedde ssebo wali owuliddeko nti omuntu freedom negotiator nti Mandela freedom negotiator no they fight for freedom and when you get the freedom then you can negotiate ensi engeri gyetambuzibwamu tetuteesa ku ddembe lyaffe eddembe lyaffe tetuli basireevu kyetugambe ekyo yes bagiyita 107.9 Pearl of Africa Radio nga tunzika ensonga y'okuteeseganya ninako enjagala okubuuza His Excellency oba olyawo singa okuteeseganya kuba kubaddewo mu ggwanga Uganda bantu ki abesimba boyinza okutunuulira abandikulembeddemu enteeseganya zino mu ggwanga Uganda mbadde ndowooza nti wandisoose n'obuuza singa ebikolobero biggwawo mu Uganda kyekakasa nti bisobola okuggwawo era bijja kuggwawo era bannayuganda ekiseera kijja kutuuka nga balina okutuula bateese in fact enteesaganya ne kati zisobola kuba ffe mwami Museveni newankubadde akoze ebikolobero bingi ffe tetuli batemu nga ye ate tetuli vengeant tetuli bawoolezi baggwanga nga ye yagamba nti ye muntu wakuwoolera ne mutabani we yamutuuma muwoozi wakuwoolera buwoozi tetuli nga ye so ffe tuli willing ne Museveni n'ebikolobero bye nfuna bulungi okumuleka kasita aleka bannayuganda n'ekyo kye twagala kirina okusooka is Museveni ku stepping aside kubanga outlivinze his welcome emyaka 37 kya buswavu in fact kya buwemu so ekisookera ddala mu kkubo is a transition okuva mu bwannakyemalira Museveni a stepping aside kati ebyalina okuteesa bannange temugenda kunsiba ng'avudde ku bukulembeze bannange anti kati bibi birina okuba mu nteesaganya bye musuubira okuteekawo nti bannange kakati okuvaako njagala ngenda kuvaako kubanga alina okuvaako nokitekiiriko question alina okuvaako naye avuddeko atya nti bannange temunsiba nti okay ekyo nga tukiteesako nga bannayuganda bannange kino bwe kiti munankuuma ng'abaddeko omukulembeze w'eggwanga n'ebirala ebifaanana bwe bito tetulina problem naye ng'avuddeko kyekisooka kati ekiddako then enteeseganya z'eggwanga zigende mu maaso naye nga siza just bakulembeze nti bano beeritisiti nti kati nze simanyi profesa ani simanyi no obulamu emyaka 10 egiyise gimala bumaze okulaga nti ate mwana wattu ekyennaku ennyo abantu be tubadde tukkirizaamu ennyo bano bannasoma aba intellectual nga si kyamaanyi nnyo si kyamaanyi nnyo kubanga bebasinza okulyamu ensi yaabwe olukwe bebasinga obutayagala Uganda
kubanga bo basobola okwaffordinga ogende Kenya ne bamujjanjaba omwana we asobola okwaffordinga n'asomera Bulaaya naye bano bazinkulubuse baffe bebakera ku makya n'avuga piki n'agenda kunakola n'asaabaza abantu yakera ku makya n'atika amatoke n'agaleeta mu kibuga yakera ku makya n'akola gino n'akola giri so bannayuganda bonna balina okubeera involved in that kino kuba nga enteesaganya zonna ziri geared to the interest of the people si bantu bano ab'olubatu wayogedde ku bantu nga Nobert Mao ne banne nteesaganya abo beeteeseza mbuto zaabwe naawe abo banoonya kyakulya jesi waavu bubaluma n'agamba tugende tuteese Mao n'akwata otabo ke n'akateeka mu nsonda mu nkwawa n'asiba ettayi naye ng'agenze kukusa lubuto lwe yateeseza baani yagamba agenze kuteesa abagenze ne bakola which transition Mao kyogamba takimanyi bulungi nnyo nti bawamba abantu Mao waliwo documentary gye bayita A Brilliant Genocide documentary ng'eraga abantu b'engulu mwakyoli ne lira bwe bagenze banyigirizibwa bafumbibwa mu ntamu batemulwa eyali genocide engulu Mao yali nareta ng'akaaba amaziga mayitirivu nnyo naye Museveni bwe yamuyita n'amugamba tuula wano olire wano yasirika n'alimba abantu nti bagenze kuteesaganya naye Museveni yavaayo n'amwegaana tewabiraba n'amwegaana tebateesangako ku transition era Mao n'asirika kyova olaba bw'abeera ku mikolo ayambala gaalubindi eza bbulaaka tayagala omutunule mu munye byebyo kati mboze nteesa ne Museveni ku ddiru ki edda naawe bagiyita Pearl of Africa 17 ekola ery'omutwe wa bijjo